Era kati sawa zino ava kunsindikira message nangamba byonna bye mukola mbiraba naye nze ndi promote ogenda kulaba outcomes za show. Kyekyo ekigambo ava kunsindikira kati message kitegeera bo baabala ku promotinga muzannyo gwabwe ffe baatuleeta kutunda tiketi zaabwe oba okitegeera naye ga bo baali bakimanyi ffe tetugenda kujja. Management y'Ozambe evuddeyo n'egamba ensonga z'okuba nti omuyimbi waabwe teyagenze Dubai kuyimba ensobi teyabadde yaabwe era nga baliko engeri gye bannyonnyodde nga bagezaako okutegeeza ensobi nti teyavudde ku bo okuba nti omuyimbi teyatambudde nga bwe kyali kirangiddwa nti ajja kuba ayimba mu Kivvulu e Dubai ne Lily Puzzle. Ffenna nga bwe tumanyi omuyimbi Ozambe oba abangi bwe mumanyi nga The Star eyabayimbira oluyimba lwa Ozambe n'endala nnyingi nnyo yatimbibwa ku Kivvulu era nga Kivvulu ekyo yali alina okuba nga aperforminga ne Dubai ye ne Lily Puzzle. Ekivvulu ekyo kituumiddwa Ozambe mu nkudi naye nga ejjo limu olunaku olw'eggulo abayimbi badde basuubirwa okuba nga batuuka whereby nti Lily Puzzle yatuuse naye nga amawulire agavuddeyo thereafter nga Lily Puzzle amaze okutuuka oba nga ali mu kkubajja nga amawulire gatandise oyitiŋŋana nti Ozambe taliiko teyali nnyina Lily Puzzle. Lily Puzzle yamaze okutuuka nga Ozambe taliiko abantu nga bayebuuza ki ekituuseewo ki ekikyuseemu. Butyo nno olunaku olwaleero olw'Ekivvulu olunaku olw'omukaaga bwe lutuuse of course nga abantu beebuuza ki ekyakyuseemu nga bw'omanyi nti wasasula tiketi yo wasasula nga program omanyi ndala nnyo ne bikyukamuuko oba weebuuza ebibuuzo. So kino kyatumye abantu abamu ku abo abasajja abakulu oba abantu abakulu mu music industry y'e Dubai okuba nga bavaayo boogere ku nsonga zino era nga abangi mwe mwabadde DJ Ram yavuddeyo n'akola posti egamba nti katono nnyo nga ku nkomerero ya vidiyo eno ngenda kuba mbateerako audio ezo zensobodde okukwasaganya ne management ya Ozambe nga bannyonnyola ensonga zaabwe nga bagezaako okunnyonnyola ngezezaako banoonyaako oluvannyuma lw'okulaba posti ya DJ Ram omu ku basajja abaludde mu industry ya Dubai wano eya music era nga omuntu ng'oyo amanyikiddwa abangi oba bw'omanya nti DJ Ram yavuddeyo n'ayogera of course tasobola mubuusabuusa ensonga gy'abaakoonyeeko eba ntuufu era eba erimu ggumba. So bwe nabye naye posti eno n'ennumba ku management ya Ozambe okutumanya kituufu kye ki ne babaako engeri gye baatunnyonnyodde nga mugenda biwulira byonna ngenda biteekako mugenda biwulira naye nga sinagenda wala nnyo omukulu DJ Ram njagala nsome posti ye gye yataddeyo bwe badde egamba kuba amawulire agadde gasinga okuyitiŋŋana nga Lily Puzzle amaze otutuuka nga Ozambe talabikako ng'ensonga buli omu yeebuuza kiki amawulire agadde gasinga okuvaayo nga gagamba nti Ozambe ekyamulemesezza okulinnya ennyonyi okuba nga ajja performinga yabadde age issue nti Ozambe alina emyaka 17 even though nti njogeddeko ne management ye baŋŋambye nti agenda kuba aweza emyaka 18 mu December naye nga kyabadde kiraga nti ensonga yaweereddwa nti yabadde ya myaka yamulemesezza naye nga DJ wamwe mu kwekyo ku nsonga eyo yeekuusiza okwo yavuddeyo n'agamba nti yalese posting esoma bweti nga bwegenda ogibusoma yagambye nti I personally brought Fresh Kid to Dubai when he was only 5 years. Hope you still remember that event. Abaliwo mwajira event eyo nga alese Fresh Kid wano mu Dubai okuperforminga. Nagamba I applied his visa separately from his manager Francis and all the 2 visas came out without any documentation is required. Najja nagamba nti my point is visa can come out for a Ozambe boy even if he is 17 years. Nayongerayo nagamba nti only that for such minor to travel from his or her home country, he or her needs signed documents from both his parents that their son is okay to travel with any agreed person like his manager.
This document only needed the migration of the home country of the person, of the minor boy. Naja nagambira ko nagamba nowhere else is required. Nti document zino zagamba nti muyimbi gyazatako kuba nti ali nazo baze bamwetaaza ku kisaawe Entebbe. That is a kisaawe Entebbe. Si walala wonna gy'abalaga. Nti bazimwetaaza nti nga abazadde balaga nti abakiriziddwa bazaddeyo kubanga atambula n'omuntu oyo gwe bamutaddeko. Ye wano yabadde alaga nti issue y'emyaka gye bagamba yabadde teremesa muyimbi kujja. Najja nagamba fresh kid to Dubai only 5 years with his manager and rest is in our history. Ng'ategeeza nti ekivulu kyali successful era kyabaawo ebisigadde abajjukire yo history bwe tuba tukyogerako obudde buno nti kati yafuuka history. So Digiram yo post gye yavuddeyo n'akola. Kino nno kyampadde okubanga noonya ku management ya Ozambe era bwe nabanoonyezaako amaloboozi ngenda gabateerako awo nga bwe babadde bannyonnyola bwe babadde bawa ensonga zaabwe n'okunnyonnyola okugezaako okutagaza abantu nti kyonna ekyabaddewo omuyimbi obutajja kuyimbira abawagizi be ab'e Dubai ensobi teyabadde yaabwe. Bakoze ekyabwe nga bo bagamba ensobi yabadde ya promoter. So amaloboozi geego tugawulirize. Asuubira oli bulungi blood. Mwana tetwazze naye ng'obuzibu si bwaffe. Nakolagana ne ba Shatan Promotion. Promoter Dithan. Musajja oyo tabadde mwangu okuva gye twatandikira kuba twatandikaga basooka ne bajja ne bangamba bagenda kumpa abantu 2 bampe ne million 3 okitegeera tugende tukube Dubai ne Abu Dhabi. Embaga ekituufu ekirungi mba mutuwa abantu 2 kuba waliwo Ssaalongo nga yampa omuntu omu ne million 3 kati ate bano we bajja nendabaga kiba kikola baba batuwa abantu 2 ne nga kankole ne bano. Naye obuzibu twali tetulina passport mu kiseera ekyo omuyimbi twali twakava e Kenya. Kati awo we bajjira bagaa naye passport teriwo ne baagala ogigobako ne bagaa twatandika obigobako kuba yali tannawadde endagamuntu. Naye twaleka biri mu process ga tuli e Kenya tugenda okuddaga nini namba efulumye ne tufuna passport. Kati abo abaami abo okumanya si batuufu. Namala ofuna passport ngenda okuddamu bagamba sente gabangamba ne basooka ne bakubira essimu ne bangamba bampa million 2 tuluddewo sheruddewo passport we tuzifunidde obudde buba buweddeyo tebakyasobola kulanga ekibulu ne kivaayo batuwa million 1 kwe tuba tugikwataga bagituweerawo cash tugamba bannaye naye tugenda olabamu nga twetaaga okutambula wanfuna kwegamba owaaye katugende omuyimbi n'agamba mwana kino ekintu tulina kye tubala era kye tuzimba katugende twongereko naffe ne tugamba waaye kasita bagambye obudde ffe abaali obudde ne tukkiriza shininga million 1 bali batugambye million 1 bagenda gituwa cash tutuuka tumala osayininga ate gagamba atuwaako emitwalo 5 tubabuuza ate tutya n'agamba balasa omulamu omufuna ku lunaku lwemukola ki lwemusimbula tubuuza nti tutya mwatusaze sente ne mugamba million 1 era mugituweerawo yo yonna cash. Agamba wa visa zisobola obbawunsinga mu ntandikwa yakyogera ekyo kati namuweereza ebintu gakumpi wabulayo omwezi mulamba sobola okuweereza no screenshot ebintu we twabiweerereza bulayo kumpi omwezi mulamba. Yatandise ogoba ku bintu ebituleeta visa yatandise ozigobako jjo bonfuna etandika bulijjo mukubira amasimu mugamba naye tujja ddi musajja ataddamu ati nabadde ndi awo ku makya nga ngamba visa y'omwana eganye simanya biki mwana muto juvenile yeetaaga okuba galina passport
goba mukadde we maama wo batata we galina passport ne mugaba naye mama galina ebintu byakola abeera bize kakikola kitya ne muweereza passport ya maama kuba nfuna olalimuweereza nagantekira basajja batulindisizaga mubuuza visa nanga zifuna lero sawa 9 mubuuza oragize nadende awo gabambi vudde nako sawa awo ga 12 nankubira nangamba oliwa genda kati kuki genda kati ku airport ebintu byogenda bifuna biki nemuga nti kati maama nzije naye nangamba maama tojja naye kufunidde omukazi gwe mugenda otambula naye agenda okolaga maama wegenda ku airport kati naye kirungi yageza okungamba ogawe emmotoka ntudde mu mmotoka ndi naye twatadde mu buteesi bintu ne tupaakinga ne tugenda ku airport oba nfuna ku airport twatuuseewo saawa emu nga nange fe abantu abatuuse ku airport saawa emu natandise okubira omusajja oyo essimu nga takwata musindikira message taddamu nenkubira eno banne be twakwatagana nabo gabangamba ekintu kyekimu ne bangamba mwana musajja gatakwata naye omanye ekiriwo na voice note gyengenda okuforwardingira naye tobako gwegiforwardingira goli munne yanconnectinga naye byaŋŋamba nemugaa kale gimpeereze yagenza okumpeereza voice note omusajja omu gwe badiringa naye oyo saalonga eyo galaga mwana abaana mubagambe bagende bakola ebirala bano abasajja bayaaye oba okitegeera basajja abayaaye tebagenda babeereramu ebintu balidde sente zange nange sibitegeera nempuliriza voice note nenzigwamu amaanyi olwo ssaawa ziringa mu 2 kati ku ssaawa 3 nasindika air ticket yokka nasindika air ticket zokka nambuuza kiramu muli wamutuuse nemugaa tuli wano ku airport ase nemugaa tetuliiwo tubadde tuvuddewo nga batusindikidde voice note nagaa biki kati kaleera bamugende kati mutuuke nafuna gwe yawadde ennamba we ye Uganda nankubira nambuuza muliwa ndi wano nze agenda okukwasaganya ensonga zammwe ne mugamba ndi ku airport gw'oli side ki nanga kanzije najja kunazemu mukubira essimu gaakwata ne mukubira essimu nga takwata ne mukubira essimu nga takwata nagenza okebera ku status ya Dithan nga ndaba liripa zaali mu nnyonyi oba nfuna fega tuli awo kati nentuuka nkubira Dithan amasimu takwata musindikira message takwata tima negungamba kati ono sooka omuweereza ekifaananyi nenkwata ekifaananyi nenkuba ekifaananyi kagundi ke twasasudde waali ku express nga kajjukira kaba kalaga essaawa ze twatuuse nenkamusindikira kati olwamusindikidde ekifaananyi n'abikkula message awo nambuuza akiramu kino ki bino ntambula ya transportation nemugamba mwana ffe wano twatuuseewo ssaawa emu okitegeera kuba baali batugamba flight tuba tulina otuuka 4 hours before the flight kati ffe twategedde mbu tuli bakusimbula ssaawa eyo 6 biki twatuukawo ssaawa emu nanga kati obuzibu kiramu obuzibu muzereeti ze simanyi nakyendo oliko kati sibirowooza naye kati ekiriwo mukwate yaawo ka vidiyo nze kuba ne mulaga kati we yabanza awo nemugamba mwana ekiriwo yamuweerezaako ka content akatono nemugamba mwana ffe kati mwana mutukozeseza naye naffe katukwate wano content kuba tuzze nanga namuweereza ka content nanga nedda tolina kukola bwotyo voice note zonna zina tolina kukola bwotyo kyolina okukola abantu bagambe buno zereeti flight genyonyi ekulese sobola okuuma brand zombi nemugamba nti kati nze mba nfe ababookya ongamba mbu nze ngamba abantu mbu nzizereeti ngate nakutta obudde basikutegeera oba nfuna naye ga basajja tebannakyebeekwasa olabeera online mwana buli bwobeera nga tuli online mwana ebintu ebyo biba bifu simanyi kiki mwana kimu kuba obudde mwana olaba show yankya ne siriya tuli online kati omuwuliraawo nga wamaze okunsaba ebintu bya maama ndi mu binoonya ngenzeeyo naye nga nteeka ku pressure show mbu yankya simanya biki ssaawa kati ga show yankya nze bulijjo mbabuuza bannaye buli kimu kiri fit bangamba buli kimu kiri fit
kuba abasajja abo baali baagala tuleeta nga bwe baagala okugoba ku passport yani y'omuto tugamba afe katujegobereko gaffe kuba ntawe mugigobako omwana kiba kitegeeza mwaba mulina mu mikono mugenda mutwaleyo mukozese katubyegobereko otwabigobako amateeka mwanira ne bagakyusa maini gakibi nnyo nga bw'okiwulira kitegeera kibi nnyo ttaano ate ng'ekituufu kyo nze mwana sibimanyiiko nnyonnyo kyamaanyi naye nga nze yakoze ne tiketi ye Uganda jukira ino ofiisi gyenkolamu wani eno nkitegeera posisinga tiketi sina visa yo oba ey'Ozambiya saabibaddemu lwasonga babaddewo sponsor kitegeera naye tiketi zaabadde waggulu nnyo ate nga nze kampani yaffe erina tiketi eza layisi ne bansindikira ne paasipooti kitegeera nengamba kiramu sawa zino bakole ebintu byamu mbadde Wilson Pro era nga kuli X Media kubadde ndi wano okubanga mbawe ensonga n'okugezaako okutangaaza side zombi okwewulirako nammwe ki kituufu ekyabaddewo naye waayo embuuza okusinziira gwe nga bw'owulidde omusango ogusaliraani era gwe nga gwe oyogera ki ku ki ekyabaddewo oluvannyuma lw'okuwulira amaloboozi ago